tukwaniriza natera ku mukutu waffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi Peter Ntambi Jameso Rich Boy Maxud Junior kuba nti weekumira wano mpola mpola ne tutambula ffenna olunaku lwaleero genfuletedde simalala wabula ga Ashburg Kato edi mutwe Okwegatta ne Bobi Wine so oliwaddemu kuba nti osubscribinga gwatanama kuba nti osubscribinga nawe yasubscribinga matibigapo ne software kuba nti osubscribinga ne tusigala nga tutambula ffenna mpola mpola. Obbade Okimanyi Nti Ashburg Kato Atandise okuba nti ayogereza omukuumi wa Bobi Wine amanyikiddwa nga edi mutwe okuba nti ava mu people power okuba nti ayingira mu NRM. Yes, wabaddewo akabaga omukulu Ashburg Kato ke yabaddeko ne musajja mukulu amanyikiddwa nga edi mutwe nga kano kabadde ka birthday ku birthday ya edi mutwe. Omusajja ono yavuddeyo n'agamba nga musajja mukulu ono bwavuddeyo omusajja ono yavuddeyo n'agamba nga Bobi Wine bwatalina kyabagasiza yadde ddala bukyanga babeerawo n'okuba nti bamusupportinga from music industry paka mu politics era nga Ashburg atandise okuba nti agamba edi mutwe nti kyekiseera okuba nti omusajja mukulu ono aba nti avaayo mu people power n'okuba nti ava ku Bobi Wine okuba nti yegatta ku kibiina ekiri mu buyinza ekimanyikiddwa nga NRM. Mbu NRM yeyinamu emirembe, yeyinamu omuntu, yeyinamu enkizo esobola okuba nti efa ku muntu agikolera n'okuba nti ebala mu bantu amagezi wabula ye Bobi Wine mbu abantu abasinga abakola n'abatambulira around abamuwa support mbu abasiruwaza busiruwaza. So nolwekyo edi mutwe atandise okuba nga aperezezebwa mu Namasaka amanyikiddwa nga Ashburg Kato. Tukire nti Ashburg Kato ne tiimu eya Ray Superstar Okwegatta n'abaana abalala ba Firebase Army abamu batandise okuba nga beekyusa nga bagamba nti Bobi Wine talina kyabafaako, talina kyabawa, mbu ebintu ebisinga abiwa mukyala we, baana be, baganda be, babanjo n'abasigaddeyo. So nga ate bafaani Okwegatta n'abo abantu ba bloggers amukulira omulimu ogw'amaanyi oba guyite publicity mbu tabafiirako ddala Okwegatta n'omukuumi we amanyikiddwa nga edi mutwe. Mbu edi mutwe akoma kuba nti amusudira kumuteeka mu viiri n'okuba nti amusudira talina kyamugattako n'enviiri amusala za bwereere. Naye ng'ate amawulire ge tufuna kigambye okuba nti mbambe musajja wattu Bobi Wine saloni y'edi mutwe gy'alina gy'asaliramu enviiri mbu Bobi Wine ye yagimukolera. So n'olwekyo nsuubira ate edi mutwe abanga yafunamu kompolampola naye ng'ate Ashburg agamba nti edi mutwe kyafuna mu Bobi Wine sikyalibadde nga afuna. So n'olwekyo atandise okuba nti amuperereza okuba nti ava mu people power ava ku Bobi Wine agende mu NRM. Bwanono Jose Chameleone we yagambira nti bayuda tuyita nabo. So kati ebbanga lyonna Ashburg lyabadde ne Bobi Wine nsuubira nti bino tiyali because n'okuba nti edi mutwe tiyali tuse kuba nti ate aveeri n'agenda n'alaba Ashburg Kato niba nga amukoledde surprise birthday ng'ate current situation eriwo mu ggwanga tesanyusa, musajja akagenda mu NRM ate gwe oli wa people power, speed eyo gye mukozesa okuba nti mukwatagana ate nga waliwo embiranye ebaddewo eyo ey'amaanyi. Suubira nti wabeerawo ekikyamu ekitagenda mu maaso, ekitagenda bulungi, waliwo ekikyamu ekigenda mu maaso kye tutamanyi bulungi era nga Bobi Wine alina okuba nti yeegendereza ku bantu amubeerako especially abo be yeesiga ennyo because ne Yesu eyamulyamu olukwe yali Juda Isakarioti gwe baali balya naye ku plate emu ate nga yali mukwano gw'enfanfe. So n'olwekyo Bobi Wine alina okuba nga yeesiga abantu abamuliko around Ashburg yanditwala edi mutwe mu NRM. So bino n'ebirala tujja kuba tubikutuusaako. Emboozi yaffe yalebadde nnyimpi because binyiiza naye nga byebyo edi mutwe sawa yonna agenda mu NRM. So bino n'ebirala bye boolina mu episodes zaffe eziddakomesikana Ntambi Jameso. Subscribe gwatanaba nawe ya subscribe nga ngamba nti big up.